Israel Kazibwe Kitooke balamusiza nnyo bannamawulire era nsanyusa okubalaba wano mu Butikkiro. Waliwo bannamawulire abamu abazze wano omulundi gwabwe ogusoose. Butikkiro ge maka ga Katikkiro amatongole era eno ennyumba gye mulaba yatandika okukolerwamu mu 1929. Yatandika okuzimbibwa emyaka 10 emabega mu 1926. Katikkiro yaliwo Oweekitiibwa Apollo Kaggwa. Katikkiro yasooka okugikoleramu yali Oweekitiibwa Martin Luther Nsibirwa mu 1929. Obwakabaka bwe bwaggyibwawo Katikkiro yali Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji ow'omutima. Ate Katikkiro azzeemu okugisulamu n'ogikoleramu yenza alina mmwe nange neddira mutima. Kabaka namwegattako mu 1991 nga nze muwandiisi w'olukiiko olwaliwo mu budde obwo olwayitibwanga olukiiko lwa Ssaabataka olw'oku ntikko. Mu Lungereza baaluyitanga Ssaabataka Supreme Council. Era olukiiko olwo lwakola kinene nnyo nga luli wamu n'olukiiko lw'Abataka okulaba nga Obwakabaka buddawo, era bwagenda okuddawo naliwo mu 1993. Abasoma ebitabo oba abagoberera ebyaliwo mulaba ekifaananyi nga Kabaka akuba ekirayiro eky'okukuuma Obuganda. Yalayira mu maaso ga Ssaabawolereza Oweekitiibwa John W. Katende mu budde obwo. Yali omumyuka wa Ssaabawolereza Oweekitiibwa Godfrey Sserunkuumalule n'omukungu Peter Nkambo Mugerwa wamu n'omuwandiisi w'olukiiko lwa Buganda ayogera nammwe kaakati. Era ekirayiro ekyo omukono gwange kweguli. Awo nno mwe bannamawulire abato temulowooza nti kyenjenje nga bwe bagamba kyenjenje. Nduddewo ebintu bibaddemu era ntera bagamba nti Ssaabasajja tiyanzijeeyo mu makubo. Naliwo nga Oweekitiibwa Kazibwe bw'ababuulidde. Naliko minisita w'amawulire naye si gye nasookera. Nasooka kubeera mukiise mu lukiiko lwa Buganda mu 1995. 1994 awo nga guggwako. Ate mu 95 nenfulibwa minisita omubeezi ow'olukiiko olwo nga mmyuka Reverend Dan Kajumba eyali minisita w'olukiiko oba Ssaabawandiisi. Baakozesanga nnyo ebigambo ebyo mu budde obwo, Ssaabawandiisi w'olukiiko naye nga ye minisita w'olukiiko. Ate mu 1996 nenfulibwa minisita omujjuvu ow'abavubuka, ate era nga nze minisita wa cabinet, ate era nga nze minisita w'olukiiko lwa Buganda. Ate mu 2022 nembeera nga nze minisita w'abavubuka, nga nze minisita wa cabinet, nga nze minisita w'olukiiko, nga nze minisita w'amawulire era nga nze mwogezi w'Obwakabaka. Nembeera mu kifo ekyo okutuusa ddala mu 2025. 2025 Oweekitiibwa Mulwanyammuli bwe yazzaayo Ddamula nga ggwako nange n'empummula. Ate n'enkomawo mu January 28 Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi ng'akwasiddwa Ddamula, n'enkomawo nga minisita wa cabinet, nga minisita w'olukiiko, nga minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka. Ekyabavubuka ne bakinzija ndooza baalaba nga sikyali muvubuka. Nembeera mu kifo ekyo okutuuka mu 2013 ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano lwe nalangirirwa nga Katikkiro. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gwe yali alonze.
era wiiki ejja nga 12 gigenda kubeera emyaka 13 nga nkuuma Ddamula. Mu bbanga lino tukoleddemu ebintu bingi, ebimu kubikoleddwa mu bbanga eryo kanokoleyo ebitonotono. Enzirukanya y'emirimu ku kitebe mu Bulange yatereezebwa. Waliwo entereeza ezigendera ku bakozi. Oyingira otya mu buweereza, otendekebwa otya, okuzibwa otya, owumuzibwa otya, okangavvulwa otya, byonna weebiri. Waliwo enkola eyateekebwawo mwe tuyita okugula ebikozesebwa oba okutunda ebikaddiye. Baminisita bano bemulaba ndi ne baminisita babiri wano n'abalala gye bali bakola obudde bwonna, baweebwayo n'ensako n'entambula bibayamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ab'amasaza nabo bafunayo ku mafuta, balina n'entambula. Ab'amagombolola balina epikipiki, bafunayo otufuta otutonotono. Abaami abasookerwako twatandika okubawa obugaali. Era abaami ba Kabaka yonna gye bali bakola kinnawadda. Ensonga endala ezibaddewo mu myaka egyo, obuyiiya bweyongedde ne tufunayo ku nsimbi ezikola emirimu. Si nnyingi naye era tuli kalekaleko. Bw'ogeraageranya gye tuvudde tezinnaba kutumala, kubanga emirimu mingi nnyo okumalako Buganda yonna, naye era kalekaleko. Embalirira eri eyo mu buwumbi na buwumbi, ndowooza omwaka oguwedde ogw'ebyensimbi yali ya buwumbi 3 Oluwalo nalwo nkola ya buyiiya, era omwaka oguwedde lwavaamu obuwumbi obukunukkiriza mu 2. Neebaza nnyo omumyuka wa Ssebwana owookubiri, omwami Vincent Kayongo, eyaleeta ekirowoozo kino naffe ne tukiteeka mu nkola. Bannamikago tulina bangi mubawulira, ba Airtel, ba Centenary, ba UNAIDS, ba Uganda AIDS Commission, Ministry y'ebyobulamu gavumenti eya wakati, Ministry y'amazzi mu gavumenti eya wakati, Grain Pulse, I&M Bank, Stanbic Bank. Bangi bannamikago batuwaayo akantu ate naffe ne tubatuusa mu bantu, kubanga ffe lutindo olubatuusa mu katale. Era tusikiriza ba musigansimbi ab'omuzinzi. Bw'otunula Mirembe Villas wali Ekigo, oba bw'olaba ennyumba ezizimbibwa Ssentema, bwe ŋŋamba ba musigansimbi ab'omuzinzi, ndowooza kitegeerekeka. Olukiiko lwa Buganda lwongeddwamu embavu, lulina obukiiko obulondoola emirimu egikolebwa mu minisitule, mu bitongole, mu masaza. Kwegamba kikulu nnyo okulondoola emirimu nga bwe gitambula. Obukiiko butunula ne bulaba oba gitambula nga bwe gitereezeddwa. Ebyobulamu tubinyikizza, tulwanyisizza Mukenenya n'endwadde endala. Mwe bannamawulire mbagamba nnyo okwetangira Mukenenya, kaweefube mumumanyi. Ensiisira z'ebyobulamu tuzitegeka. Olwasembyeyo nga tuli ne Kabaka Foundation, mwalulabye Bulemeezi, abantu abasobye mu mutwalo ne bajjanjabwa. Amalwaliro nago gazimbiddwa, gaatuumibwa Muteesa II, Kabaka Muteesa II, gaatandika okukola e Busimbi, eyo Ssingo, Kalasa, Bulemeezi, Ensangi, Busiro, e Buddu n'Ekyaggwe gamalirizibwa. Tukolaganye bulungi ne Minisitule y'Obulamu mu gavumenti eya wakati n'aba Uganda AIDS Commission mu nsonga z'obulamu, kulwanyisa musujja gw'ensiri, bya buyonjo ebisookerwako, Mukenenya n'ebirala.
tutalaaza amasaza okulwanyisa Mukenenya. Emisinde gya Kabaka mugiraba giba ku mulamwa gwa byabulamu ate n'okujaguza olw'amazaalibwa ga Kabaka. Ebyenjigiriza nabyo tubibaddeko mu bbanga lino ery'emyaka 13. Muteesa the First Royal University esajja kudde nefuna ne charter. Kasawo Institute Vocational Institute erinnyisiddwa omutindo. Bowa Vocational Institute yafuna ekizimbe Matumpaggwa. Tutandise nursery 20 mu Bwakabaka bwonna. Obutonde bw'ensi tubunyiikiridde, tusimba emiti. Twaleeta enteekateeka y'okusimba emiti ku mukolo ogw'okwanjula. Bangi ku mmwe ndooza mwanjuddwa era emiti gisimbiddwa. Naye twagattako ne mu kwabya olumbe. Twagattako ne mu bijaguzo oba abaana batikkiddwa digiri oba abantu bava Mekka, abalala bava Roma, abalala bajaguza bijaguzo bya bufumbo. Era kiteeberezebwa nti buli Lwamukaaga ne Sande emiti egikunukkiriza 1000 gisimbibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye ate tusimba n'emiti mu nteekateeka gye tulina ne bannamikago ab'enjawulo, ebibira. Tusimbye ebibira bya Kabaka n'aba Rotary n'aba ECOP, bano abasima omuddumo gw'amafuta nabo bannamukago. Tusimye nayikondo ezisoba mu 1000 ne bannamukago aba Wells of Life. Era tukolaganye bulungi ne Ministry ya Gavumenti ya wakati